Joel Ssenyonyi Besekezi asibuka nakasongola era kyejjaweza emyaka 37. Ssenyonyi munnamawulire ateera munnamateeka ebyobukulembeze yabiyingira akyali mu 2011 yavuganyako okwesimbawo ku kifo ky'abavubuka. Mu 2019 Ssenyonyi yasooka kwetaba mu kwegugunga okwali kuwakanya omusolo gw'okumutimbagano ogwa social media gavumenti gwe yali ereese mbu lyali kuba okumala akababba bannayuganda abavuma abavvoola n'okozesa obubi emikutu gya social media ate era ng'oluwenda okugaziya amakubo omuva omusolo. Ono yali wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali omubaka wa Kyaddondo East obudde obwo. Kisuubirwa nti obwegugungo buno bwe bwateeka nnatti mu nkolagana ya Kyagulanyi ne Ssenyonyi. Omusolo gwa social media gavumenti yamala n'eguggyawo nga nnyusa egy'okuweereza emikutu gy'amawulire ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokutaano 2019 yalangirirwa ekisinde ki People Power ng'omwogezi waakyo. Kino kyali kitegeeza nti Ssenyonyi yeegasse ku byobufuzi butereevu wansi w'ekisinde ekirafubanira okukyusaamu mu ngeri eggwanga gye liddukanyizibwamu. Ekisinde kya People Power nga kyeyubudde ne kifuuka ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform. Mu mwezi ogw'omusanvu 2020 Joel Ssenyonyi yasigaza ekifo kye ng'omwogezi w'ekibiina. Akalulu ka bonna aka 2021 Joel Besekezi Ssenyonyi yamegga Margaret Nantongoziwa n'afuuka omubaka wa Nakawa West. Ng'atuuse mu paalamenti ekibiina kyamukwasa okubeera ssentebe w'akakiiko ka Kosase akavunaanyizibwa ku kulondoola ebitongole bya gavumenti okukuba ttooki mu mpeereza yaabyo. Akakiiko kano ke kamu k'obwo obwenkizo mu paalamenti era okunoonyereza kwako okusinga kwesigama kw'ebyo ebiba bivuddewo akalondoozi wa gavumenti. Ssenyonyi eddimu lye eryasooka kwali kutinkuula bitabo bya kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe n'ekitongole ekiddukanya ekisaawe kino ekya Civil Aviation Authority, ensimbi ez'okugaziya ekisaawe n'endagaano ezaawebwa Abachina, abakampani eya CCCC wamu n'eya Ssenyonyi Brothers. Mu kisanja kya Ssenyonyi era yatunuulira ennyonyi y'eggwanga eya Uganda Airlines n'engeri agikulira Jennifer Bamuturaki gye yaweebwamu omulimu guno. Sipiika wa Paalamenti Anita Among yalemesa alipoota eno okukubaganyizibwako ebirowoozo olw'okufulumizibwa kwayo nga tennaba kwanjulibwa lukiiko olwa Paalamenti mu butongole. Mu kisanja kye wabaddewo okwetegereza entambula y'eggaali y'omukka n'ekkobaana eryakolebwa okunyaga ettaka ly'eggaali y'omukka mu bitundu nga Kampala, naddala ery'Ensambya, Jinja, Mbale, Noya n'ebirala. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eggwanga ekya UNBS nakyo kikubiddwamu ttooki olw'okubulankanya obuwumbi 13 wamu n'ekitongole ky'omusolo ekya URA. Wabadde okwetegereza ensonga z'ettaka eryateekebwako abasuubuzi erya Gwanda mu Kampala wamu n'ebitongole ebirala. Ku bitongole ebisukka mu 200 byabadde avunaanyizibwa okunoonyerezaako, ezimu babadde beekwasa omutindo gw'okunoonyereza ate endala zinyoomoddwa abazuuliddwa akakiiko nti beenyigidde mu bulyake mpawo kibakoleddwako wamu n'abo ababulankanya ensimbi basigadde bayinaayina. Mu Januari w'omwaka guno Sipiika wa Paalamenti Anita Among yatabukira Ssenyonyi n'akakiiko ke nti emirimu bagikutte kasoobo kubanga ebitongole byonna ebirina okunoonyerezebwako nga bwe birambikiddwa mu alipoota y'akalondoozi wa gavumenti babadde tebannabituukako wakati. Emirimu gy'akoledde mu kifo kino gitadde obulamu bwe mu Katyabaga era emirundi egiwerako Ssenyonyi avuddeyo okulaajana nti waliwo abamulondoola n'okumutiisatiisa okutuusa obulabe ku bulamu bwe. Emyaka gikunukiriza 5 ng'ali mu byabufuzi, ono kati yakulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti ng'azze mu bigere bya Mathias Mpuga Nsamba afuuliddwa kamishona. Wadde Ssenyonyi muto mu byobufuzi, abakugu balowooza nti obuwulize eri mukama we wamu n'obumalirivu mu buweereza bye bimusenvuzza amadaala g'ebyobufuzi ku misinde egyayiriyiri. Ssenyonyi azze ayanukula nti bo batuukiriza ogwabwe ogw'okunoonyereza kibeera eri gavumenti okuteeka alipoota zaabwe mu nkola. Olugendo Ssenyonyi lwayolekedde ku kulembera ababaka abasukka mu 100 abali ku ludda oluvuganya gavumenti, 52 ku bano bava mu kibiina kye ekya National Unity Platform. Ku babaka ba NUP 37 Paalamenti bagiyingidde bonna era kye kisanja kyabwe ekisooka. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.